Alipoota efulumiziddwa ekitongole ekirondoola omutindo gw'amawulire ki African Center for Media Excellence eraze nti bannamawulire wano mu Uganda tebakoze kimala kunoonyereza nnyo ku mawulire ge batuusa ku bantu ku bikwata ku kirwadde ekya COVID-19 nti omulimu bagukoze mu ngeri y'abakopi mayenje gagwa walime. Alipoota eno evudde mu kunoonyereza okwakolebwa wakati wa lumu Gatonnya okutuusa nga 3 Ssebaseka omwaka guno. Alipoota eraze nti bannamawulire okusinga amawulire ge bafulumiza gabadde googera nnyo ku ebyo byokka ebibabuulirwa abakulu naye nga tebalina kirala kyonna kye babuuza bakulu abo kulabika nga bongera okugaziyiza bannayuganda ebikwata ku kirwadde. Alipoota eyogedde ne ku bantu abasinze okufulumizibwako mu mawulire nga boogera ku bya COVID nga Pulezidenti Museveni yasinze okwogerwako n'agobererwa Minisita w'ebyobulamu Dr. Jenny Ruth Aceng. Pulezidenti wa America Donald Trump ali mu kyakusatu mu kyokuna mulimu avunaanyizibwa ku bujjanjabi obw'ekikugu mu Minisitule y'ebyobulamu Dr. Henry Mwepesa. Oyo n'agoberera omuteesiteesi omukulu owa Minisitule eyo Dr. Diana Atwine. Wabula alipoota eraze egimu ku miziziko egyekise mu kkubo lya bannamawulire mwe bandiise okukola amawulire ga COVID agalimu okunoonyereza okungi kale yadde nga byogerwa nti analimu ebbuzi okutuga nti lintunuulidde ebintu okugeza abantu abamu ababuuzibwa obutayagala kubeerako kye boogera amateeka g'omuggalo ne kafyu n'ebirala bye bimu ku binokoddwayo ebirabisiza bannamawulire ng'abanafu bantemera ku lwajjo mu nkola y'emirimu gyabwe egy'okunoonya amawulire. Ebyongo bitadde ku bbali eggye lya UPDF liwakanyiza ebibadde biyitiŋŋana naddala ku mikutu egya social media nti Pulezidenti Museveni yalagidde abasirikale b'omuggye kuuma byalo erya LDU bayimirizibwe ku mirimu gyabwe. Omwogezi wa LDU Meja Biralo Katamba agamba nti aba LDU bakyagenda mu maaso n'emirimu gyabwe era bwe wanaabeerawo ekikyuse kyonna ajja kukibuulira bannayuganda era agamba nti abatambuza eby'engeri eyo bafuukidde ddala bamimu etoloba mpingaage yabwe bajja. Ennaku zino aba LDU beegulidde erinnya mu kutulugunya abantu naddala mu budde obwa kafyu nga n'omu ku bakyasembyeyo okuloza ku bukambwe bwabwe ye ssentebe wa disitulikiti y'Emityana Joseph Luzige gwe baayisiza mu ngeri ya atakumanyi azikuyoza mu mulyango. Abatuuze b'ebuwambo mu ggombolola y'Eggombe ewa Kisaabali awo nga mu 30 enkoko bagikutte mu mwa ne bagenda ku ofiisi z'ekitongole Kiwumoja Investments Cooperative Society eziri e Bugoloobi. Ofiisi ezo za munnamagye Kano David Karuhanga era nga babadde nti baterekerayo ssente zaabwe n'ekigendererwa ekyokulaba nga bejja mu bwavu. Omusasi waffe Charles Katabalo bano abalabyeko ng'ebikya bibeereze nga bagamba nti ssente zaabwe ezisoba mu bukadde 2 bazaagala kubanga bakizudde nti birimu obwakkondo obukolebwa emisana ttuku era nti kyandibwa omukago baagottana musota. Era nga bano bakulembeddwamu chairman waabwe Kasule Anthony bagumbye ku ofiisi nga bagamba nti baagala ensimbi zaabwe oluvannyuma lw'ekibiina kino kubanga sizze kibabuzaabuza ebbanga eriweredde ddala erya myaka 3 mirambirira era nga bagamba nti senga ssente zino tezibaweebwa bagenda kuba tebava mu kitundu kino nga bagamba nti bo tebakola basevinga akasente okubanga kabayamba ate nga kati bukyanga COVID atuuka mu ggwanga tewali n'ekimu Kanolo David Karuhanga kiti yali abakoledde era nga bagamba nti Pulezidenti Museveni yandibadde avaayo bunnambiro n'ajja akangavula munnamagye ono yeerimbika mu magye ate nga akumpanya nga ayonoona erinnya ly'amagye era bwe bati bo bwe twogeddeko nabo bwe batugamba ujje ku lunaku bwe muti tujja nti ate kano taliwo tujja ate kana ali bize ne tutuula wano tetulina kye tulya tebalina ne tubeera wano kwegamba tuwadde mu mugalo kati nze ndi wa paabu nina ebbaala batugadde okumala emyezi ena tugenda mwezi gwa 5 mazima ddala siyingiza sikulina kyenkola ki nina famire nina abantu ab'okulabirira kati tugenda kuva wano paka kanaze batuwe ssente zaffe nowetinkuza kurugaha ofisi ya Umoja kana hori bya Ruhanga David oyizo tuhe sente zitu tutukuza kurugaha taro kugenda tatwire sente zitu oyino kwizo kazitere zarono kazitwima nezito zitwabikire nituzende niwetinkurugaha Ivaro mu ofisi wano bajja kunsibira wano okujja nga bamaze kumpa sente zange salese munyoka salese sabuni sente zange weziri wano ate bwe twazireeta wano bwe twazibasaba ne bagamba baagala ku sente ezo nga bazituwa batusale emitwalo 5 ng'ate tetufunye na magoba oli
Ministry y'ebyobulamu olwaleero erangiridde bwefunyeyo bannayuganda abalala 6 abalwadde ba covid kamu ne kongera okukola omuganda omuwendo gw'abakalwala ne gutuuka ku bantu 1,600. Babiri ku balwadde bano abapya bagoba ba biroole so nga bana bo ba mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo era ng'ebbanga eriyise baaliko n'abalwadde. Baddereeva ba biroole abagwira 17 nabo basangiddwamu ekirwadde era teryabaganyiza kuyingira mu Uganda kubanga ekirwadde kino kyakkaatiriza nnyo enkola y'abakondeere Nyamika welutukidde olwaleero nga Uganda yakawonyesa aba covid 938 omuli ne banna Uganda ku Ssaabagwira ate nga Uganda omukama ajagadde kwa mwaka kubanga mpawo n'omu ku balwadde yafudde. Ku muliraano mu nsi ya Kenya covid-19 abatabukidde okukira ow'amalibu bwatabukira ensujju abaakalwala kati bayingidde 9. Olwaleero abalwadde abapya 473 be bafuniddwa ne bawoza omuwendo gw'abalwadde 948 okuli abafu 181 n'abawonyeewo 2733. Kenya aweera endiga erinnya enju kubanga olwaleero ekirwadde ekissa omusawo. Amawulire galaze nti dokita omukyala abadde mu myaka emimpi ddala anyusa obwensi oluvannyuma lw'okulumbibwa ekimba ekya covid ekitunuza bangi mu ngeri y'abanuuza kumpi ng'omubbi ataleese. Ku ntandikwa y'omwezi guno minisitule y'ebyobulamu e Kenya yategeeza nti abasawo 186 be baali baakalwala covid naye nga bonna baali bakyali balamu wabula kati ebivaayo biraga nti ekirwadde kyandiba kibadde kikyabasiza kasiiso. Okumanya ekirwadde kino kyeyagalidde ku basawo ne kikamala agava e Zimbabwe galaze nti mu kibuga ekyokubiri ekiyitibwa Bulawayo abasawo 21 be bakebeddwa ne basangibwa ng'ekirwadde kibagaaya buteddeza. Embeera y'ekirwadde okusitukira mu basawo eyongedde okutya mu bantu nga tebamanyi kati waakuddukira kubanga bwe lutakuwagira okimanya nti luba lukumaze amaanyi.